Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Kikonyogo. Katono nnyo okujjukiza bye twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita, ng'olunaku mulindwa olw'okwolekera ekaabubiro tubeere nga tuyigga lutuuse. Naye munnange mu lugendo lwaffe twagwa kabenje era munnange nzaawo kaweke we yambulirako, naye bwe namaliriza byonna ne mbeera nga nayolekera ne ntuuka ku kyalo. Eby'okugenda ne Mawagala bwe ntyo nabeera nga mbijjamu enta ne nsalawo okugenda n'abaana ab'obulenzi 2, Mawayira ne Mukalazi. Naye tuba tuli eyo, omusinde gw'emmundu ne guwaatuka era ekyaddirira kwe kubeera ng'embwa zange 2 zadduka zigobe zirabe kyekyali kigenda mu maaso. Oluvannyuma ennyo twazirengera nga ziringa ezigoba abantu abawerera ddala 4 nga bavvuunuka olusozi olwali luddako. Kuno nno kwaliko eyali mu ngoye zanfaananira okuba ez'akaweke ze yalimu olunaku lwe twava Ntinda. Nga zimaze okudda bwe zityo zaatandika okugomokagomoka nga ziringa ezikonga olusu oba omuntu gwe zaali tezimanyi. Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essuula ngenda okuyigga. Omuddo gw'oku nsozi ziri tegwali muwanvu nnyo, anti mudda bwali bukulina mbubu njereere, naye ensi bwe yagenda ekula ne mulyoka mumeramu ebiteete n'eccuucu. Emiti gyali gya lumaggamagga wabula obusaana n'obulemanjovu nga bwe bungi. Mpozzi ate ekintu ekirala ekyali kiziyiza omuntu okulaba gy'alaga ge gayinja agaakula ne gagangayira. Kyokka awo we twali tewaali mayinja ago galugogoma. Omwo nno mwe twasaalimbira ne basseruganda n'embwa zaffe nga tugenda tulingiriza mu buli kafo akaziyivu. Nalaba sirina kyenzuula, amaaso ne ngajja ku ttaka ne ntandika okutunula eri ewala mu maaso. Mbakyenzi gye ntambuleko ebigere empaawo ebizira, Mukalazi kwe kunnyamira nti, ofa, tunula wansi olabe. Ekyo yagenda okukijja mu kamwa nga nange mmaze okwesittala ku kintu ekyali ku ttaka. Gye nakuba amaaso nga ku mulambo ogwegolodde. Nafaako ku ssaawa eyo. Lwakwogera mangu nti nali nninnye ku mulambo, kyokka saamanyirawo nti gwali mulambo. Wabula kaŋŋambe nti nalaba omusajja ng'agalamidde ku ttaka. Emikono gy'omusajja ono gyombi yali agigolodde ng'omuntu agalamidde bw'agigolola ng'alina kyakunukkiriza ekiri ku ttaka mu maaso ge. Kyokka gino tegyali myereere, gyali gikutte emmundu lugogoma. Kale bwe nagikubako eriiso lyange ebbereberye nalowooza nti mpozzi nannyiniyo yali agalamidde bugalamiza ginkube. Ekyekango tekimanya muzira, emmundu eyange newankubadde yali eriwo lwakukuba buli ekinsala mu maaso. Ku ssaawa eyo nali sikyamanyi nti njirina era nga siyinza na kugikozesa, wazira nabuuka bubuusi mu bbanga ng'olulenga. Okwandibadde okudda ku ttaka, amagulu gaali tegakyasobola kumpanirira era bwe ntyo ne nteruka buterusi n'engwa. Ate bwe nagwa, olw'okuba nga saagwa lwa kweyagalira, neemegguza kuli ku mulambo, wamma ggwe ne nzirikako. Omulambo guno gwali gwa musajja eyakula n'awola. Yali ayambadde ebigoye ebiddugala nga mu bigere bye anaaniseemu ebigatto ebyali bijjudde ebiraka. Ensingo ye yali ntuggubivu ddala, yali musajja kabula butugiro. Yalina ettwe ng'aliweza ate nga lya ngalama. Omubiri gwe gwonna gwali mweru okwenkana ng'ogw'omusesere, bambi ng'alabika nti ebyokunaaba yali tabitwala ng'ekikulu. Bwe yakubibwa emmundu ku nsingo yagwa ne yeevuunika mu ttaba ly'omusaayi. Okugulu kwe okwa ddyo yali akugolodde ate okwa kkono ng'akuwetedde mu vviivi. Olubaale olwa kkono lwe lwali lweganzise ku ttaka. Mu kamwa ke akaali kaasamye nga muyingiddemu omuddo n'ebisaaniiko. Natuulako awo wansi ku mbubu male okuddamu oluyingo. Bwe naddamu ak'obuntu ne ndyoka nzijukira nti n'enduulu zikubibwa. Olwo nno ne ndagira Mawayira ne Mukalazi ne balayo enduulu. Okunyooma munno si kirungi, naye baana balenzi bali baakomerera enduulu ziri nga za mwanguka nnyo. Nange bwe nagiranga ne mbayambako
naye anti nze mu kuleekaana siri muligo ndi mulwadde. Nga mmaze okulaajana ennyo abeeri ewa kitange baatudduukirira era be baatuyambako okukuba enduulu ezasombola Namunkukumbo w'abantu. Zaaleeta abeebule n'ebweya, mu bo nga mwe muli n'Owomuluka. Oyo bwe yatuuka n'atandika okunteteza nga mbuuza ebibuuzo ebitalina kye biyamba n'akatono. Nalaba ntawaanya ne muwabula ne mugamba nti ekisingako kwe kumutwala mu mmotoka yange tugende e Kawolo okukima abasirikale. Ekyo naye musajja wa Katonda teyakinyooma. Amangu ago yalonda abantu be yaleka nga bakuuma omulambo. Nze ne Mawayira ne Mukalazi ne tumukulembera ne tugenda ewa kitange kubanga ye yali mmotoka yange. Mawayira ne Mukalazi twabaleka awo, ffe ne tukwata mmotoka okugenda ku poliisi e Kawolo kubanga ye yali atwala ekitundu ekyo. Twagenda okutuuka e Kawolo ng'essaawa zigobereza 12 ez'ekawungeezi. Ebyatutwala baabikolako mangu ne tuweebwa mmotoka bakuntumye okwo nga kuliko abasirikale 4. Bo bwe baagwa mu yaabwe naffe ne tugwa mu yaffe ne zikaaba. Akataayi okugenda okusala ekkubo nga tuli kaabubiro. Olw'okubanga eriya temulirwa omuntu teyali kkubo ddungi ligendayo, mmotoka zaasigala mu bulungi bwansi. Omulambo ne tugukimira ku bigere. Ku ttale tetwalwayo ng'omulambo tuguleeta nga tugukuba ku bakuntumye ng'emisinde giddiŋŋana. Olwo ye Owomuluka yasigala, nze mu mmotoka eyange ne ŋŋenderamu buumu. Bwe twatuuka e Kawolo twayogeramu ebiti 2 n'omuzungu akulira poliisi eyo, n'oluvannyuma ne twawukana ne ŋŋenda mu maka gange agaali mu mabira eyo gye nasula. Essuula yaffe ey'okuna, ebyaddirira. Ku Sande ku makya nali nsimbula mmotoka nve mu maka gange ne ŋŋamba omukyala wange nti ngenze, naye siyinza kugamba nti ndidda ku lunaku gundi wabula olindabira awo. Omukyala kwe kuyimirira ku kifugi n'ampuubira ng'alaba mmulekawo. Bambi yali mu kutya kubanga nali mutegeezezza nti nalina ebizibu ebinjolekedde bingi, naye nga bw'omanyi emitima gyaffe egy'abasajja tegibanga gy'abakazi, era nze navuga mmotoka ebyo nga sibitutte ng'ekikulu. Okutuuka e Kawolo, omuzungu akulira enkambi eyo Bwana Harris namusanga anaaba mu maaso. Bwe natuuka we yali n'aŋŋamba nti newankubadde leero Sande omulambo mmaze okuguweereza e Kawolo gukeberebwe, kale nga ggwe bwe wantegeezezza nti ojja kugendako e Kampala, ngumikirizaako katono nzija kukuwa ebiwandiiko obintwalireyo. Bwe yamala okwogera ebyo n'agenda mu kisenge n'ayambala engoye ze ez'omulimu, ne tugenda naye mu ofiisi n'ampa ebiwandiiko bye yali ayogerako, nange olwabinkwasa nga mmalamu omusulo. Bwe natuuka ku kitebe ekikulu ekya poliisi e Kampala nayogeranga n'omuzungu gwe nasangawo. Namusaba ng'amaze okusoma obulungi ebiwandiiko bye nali ntutte nonderwe ku bambega ab'okubuuliriza ku musango ogwo, anti ebiwandiiko kye byali bisaba. Naye teyali mubi, nanzikiriza. Bw'atyo nandagira okutandika omulimu guno ku lunaku olw'enkeera, lwe lw'okusooka. Nandibadde ntandikirawo ku lunaku olwo lwennyini, naye alipoota y'omusawo etegeeza okufa kw'omuntu yali tennafunibwa, era eyo yaleeta kiremya. Ku lunaku olwo nali wakuddayo buzze ewange ntinda ntuule okutuusa enkeera. Naye nga sinnaddayo nalwawo nnyo ku poliisi nga nninda omuzungu omulala eyali ow'okumpa ebintu bye nali ngenda okweyambisa mu mulimu gwange. Bwe yatuuka mu ssaawa ez'ettuntu nannyungulira bye nali njagala n'enkuuliita nabyo. Nagenda okwessa entinda nga naŋŋanda olulatta yaboobezza dda. Olwamala okumuyitiramu mu bye nali ndabye n'asoosootolwa ekyemisana ne tukirya. Olwamala okulya ne ŋŋenda ku kaliri kange okugandaalako. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tukomaawo olwakadde akatutwala kantindiggwa. Tujja kutandikira awo twongere okumanya biki ebyaddirira. Akuume atakumira mpeera.